nawe mutima nyumirwa nejola kakasonjagala bwemba nawe mutima nyumirwa nedirisa kakasonjagala munange wotobamba bubi wamma nange wesiba okogga munange nkukakasa tuli bumu mu bulungi ne mu bubi ndayira pozi ng'aliba walumba omutemu nga yajja otwawukanya ntwala gye bakuza mbalabeko mbawe ebyabwe balyeko ne maama akumbuuzeeka pozi taata yandeka ndi muto abantu bayogera bigambo toyagadde omwavu atalina sente zanne maama zima newankulu kukuba kimanya amazima bwemba wensula tewasaanira twalawo gye mba nsula nange nsaba mukama nyambe mu bino byenkola nfunemu kubanga bannangira obwavu tebanoomwankwatirako munywanyi wange ow'ekyotera akatamba mutumidde jajjambalire banvuma obwavu eno ono sirina kantu sente zanne maamazima ne mukabo wabakimanyi abantu bwemba naawe nenfuna emikisa ai maama bwemba naawe mutima nyumirwa ai maama bwemba naawe mutima nyumirwa bali besunga bansiranya dda munange wanjirawo omubiri leka nange njowewo omubiri mubutuufu wandawonjagala kyokimanyi wasiima musaayi bwemba naawe mutima nyumirwa nyonyonyo bwemba naawe mutima nyumirwa munange gwokira abalala bannange baali besunga nga balowooza ojja bazaalirayo mubonna nze nafuna omukisa omwana tujja mmuzaako mwana gwe ng'oyina omukisa n'ennyumba ewedde ozimba ate kati nninamu obutono nange obuswazi nja bukusaamu munnange byokola nsiima tugende kunfumbira eddigu ab'ebigambo boogere si bitya munnange wanzija wala nnyo mwana gwe wandagalaavu mu butuufu teyali yambirigo mu byalaavu watendeku ekimala ne basinga bakola omulimu bwemba naawe mutima nyumirwa bannange lengera omuntu neyisa sebuli bakimanyi ye munnange gwokira abalala munnange wanjirawo omubiri leka nange njowewo omubiri mu butuufu wandagonjagala kyokimanyi wasiima musaayi bwemba naawe mutima nyumirwa nyonyonyo bwemba naawe mutima nyumirwa munnange gwokira abalala mwana gwe twayogeza abantu munange nolemera ku nsonga wamma ne bw'oliba okaddiye nze munno siri kwabulira abamu banjagala nninamu naye ate gwe wanjagala sirina munnange abagagga n'obaleka n'oyagala nza talina mpiya ne be bakuyita omuzibu mikwano gyo gikwogerera ebigambo switi wange kankugambe kino munnange gwonsula ku mmeeme biti wange kankugambe kino munnange gwonsula ku mmeeme si kirungi okwerabira mukyala wo bwe mwatoba amazima munnange wanjirawo omubiri leka nange njowewo omubiri mu butuufu wandagonjagala kyokimanyi wasiima musaayi bwemba naawe mutima nyumirwa nyonyonyo bwemba naawe mutima nyumirwa munnange gwokira abalala tugende mukereziya ebigada obeerubaga nkusaba batugatte mu maka amatukuvu tudde kunfumbira amasala gwe mukazi akuuma ebyama ate nga wakumira ebizibu ekansula nkulungutana munnange gwe wandi omwoyo ebyalavu ze mbigendako mpola salongo bamwokyera ebintu omwana twazaala mulenzi kaakati ntambula ngaziwa mwana wattu weeyise bulungi kumba empisa n'obuntu bulamu tugende mubakuza mbalabeko mbawe ebyabwe balyeko sempisa munnange ozirina abakuza basaanye kusiimwa omukoja muwe enkoko ye ne maama gomesi nzirina ne bataata ekkanzu nzirina ne basenga njabbawo ebintu emmaneja bagaggawaza yakkiriza nti wayewawo omubiri ate mwebe ne sayimo nekyangwa batidde byansuso promota alekise mu Kiswahili naye akakasonjagala
Chairman Emma ne bagolodeni byemukola nsima, Chairman Dirisa ne bagolodeni nkakasa tuli bumu. Smart Studio yefulumya ebinyumira abantu, nze mulangira oluswata munange konsula ku mmeme, munange wanjira